Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu badde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Ogenda bifeebimu abantu tekawadde bagirimako okumala emyaka 10 n'okusoba. Ettaka bwe likaddiwa oli abadde alina yiika emu ayagala yiika 2 asobole okufuna emmere y'emu gy'abadde afuna. N'ekisembayo kuteeka byabufuzi mu nsonga zino. Mirundi mingi ebyobufuzi biyingizibwa mu nsonga z'ettaka. Ensonga eyandibadde egonjoolwa amangu yeetabuka butabusi. Oluusi muli aba RDC nga bawa ebiragiro ate ne kkooti yawadde ebiragiro. Bwe buvuyo bwe buva ku ttaka era bwe tuba twagala okutereeza ensonga z'ettaka, ensonga ezo 6 ze zirina okutunulwamu era nze ndowooza nti bwe kikolebwa emirembe lijja kukendeera. Wange wali wakwasibwa ddamula omulundi gw'ogwasooka eddala ntireekyokwa Buganda kakati yanjulira ekintu tekaikamantayogerakutabuzizikabaka mwali ensonga sinasooza ettaala wawo tusenvuddeko mu lukiiko olwasooka nayogera ku ensonga zaali 4. Ssamasonga esooka mukimanyi ekwata ku nnamayange yalubeerera naye bye nayogerako ku olwo mwali okutereeza enzirukanya y'emirimu. Sirowooza nti nayogera ku Ssamasonga 5 mu lukiiko olwasooka. Nayogera ku biki bye nali ngenda okukola mu bbanga eryo erisooka mwalimu okutereeza enzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka. Era nendeeta n'enkola ey'omulembe omuggya tukyuse enkola gye twatukoleramu emirimu. Nenjogera mu kizimbe kiri Kabaka yata n'akukiwa linnya mu budde obwo abamu bakiyitanga Bulange Plaza Masengere kati musijje mukolera aba CBS gye mukolera ne BBS. Nenjogera okukola amasiro g'e Kasubi n'okuteeka bbugwe ku masiro bibye nayogera ku olwo ndowooza naye tusenvuddeko. Era emirimu myaka 10 mingi gye tukoze. Kakati bw'ojja mu Bulange buli kimu kyonna kiriko ennambika mu kikolerwa. Oba kuwandika bakozi, oba kugula bintu, oba kutunda bintu, oba kuteekawo mikago namikago. Waliwo enkola egobererwa mu buli mbeera. Ekimu ku ebyo bye nayogerako mu lukiiko olwasooka. Ndowooza tusenvuddeko ebintu tibikyakolebwa olinga bw'ayagala. Tosobola kuyingirawo mu Bulange ne weewa ofiisi n'otuula awo. Waliwo emitendera egiyitibwamu. Tosobola kuva eri n'oyita munnamukago nga toyise mu mitendera. Nakyo kikoleddwa. Tusenvuddeko naye ebyokukola bikyali bingi. Nze Susan Nyanzi nkolera Spark TV. Mu buweereza mu myaka 11 tulaba nnyo ensonga y'ebyobulamu ezisimbako essira n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Era tulaba naddala abakyala bakyasanga okusomoozebwa kw'amaanyi ate era n'ebikozesebwa mu malwaliro bwe bawona eddagala. Obwakabaka wamu ne gavumenti eya wakati teekateeka kyeriwo okulaba nga tetugenda mu maaso mu buweereza abo. Ensonga eno efuna eddagala, efuna okugonjoolwa, abantu okufuna ebyobulamu ebirungi. Amalwaliro agasinga naddala eyo mu byalo, okosi ne mu Kampala abantu bakyakaaba eddagala teri. Ate era n'ensonga y'omwani abantu bakyakaaba ebikozesebwa naddala ebigimusa eddagala lifuira bikyali bya bbeeyi ate era n'ebikikuli
ate era wabalusewo n'ababba emmwanyi abantu abamu kati basula batunula so n'akatale abantu bano bayambiddwa batya kufuna akatale akakakafu tebali shwaro ate era n'emmwanyi zaabwe okubeera nga ziri safe tebazibba olwawo n'ebintu bye bakozesa okulaba nga bafuna amakulu amalungi nankula ebyamwanyi nankula ebyabulamu ebyombi simanyi bulungi naye ebyobulamu si mulimu gwaffe ng'obwakabaka gavumenti yeeyina okuteeka eddagala mu malwaliro gavumenti yeeyina okusasula abasawo yeeyina okuzimba amalwaliro gavumenti tugisaba enkola eya federo naye yagiremera kubanga singa twalina federo singa ebyo tusobola obyekolera kati ffe kyetukola mu byobulamu tukwatizaako okukwatiza gavumenti ffe tubaako ebintu bye tuyambamu gavumenti naddala okukunga abantu ne bwekuba kulwanyisa Mukenenya kabaka ayamba buyambi bantu ayamba mmwe kubakubiriza mwekuume Mukenenya ne kubakwata naye nga mirimu egyo gya gavumenti era eddagala obutaba mu malwaliro nzisinza kubaako bwenkyanukula kubanga ogwo mulimu gwa gavumenti naye ffe enteekateeka gye tulina ey'ebyobulamu okutwaliza awamu okukubiriza abantu kwettanira tugambe ensonga eziba zanjuddwa gavumenti oba kugema baana tubakubiriza oba kugenda kwekebeza Mukenenya netukibagamba oba kulya bulungi netukibagamba ffenna ffe tulina enteekateeka ezaffe naye tezisobola kwaŋŋanga kizibu kya byabulamu kutwaliza awamu tuzimba amalwaliro kakati tulina amalwaliro 3 ge tuzimba Mityana Masaka n'Enjeru eno Mukyalo naye nga gavumenti yesuubira okukola ebintu ku nsonga z'ebyobulamu amalwaliro ndowooza Masaka bakuba plasita Kyaggwe eno Enjeru basereka n'eno Mityana naye nga ffe nandibadde ngamba ntitwongereza bwongereza ku gavumenti yandibaddeeko ffe kyetusobola okukola okukubiriza abantu okwettanira ensonga z'ebyobulamu bwe ziba zanjuddwa gavumenti tugambe tubale tukubiriza abantu ku nsonga y'omusujja gw'ensiri ekyamazima nga tuyamba ku gavumenti n'okugaba obutimba obwo naye ekyo mirimu gya gavumenti awatali federo singa abaddewo federo nandibadde nnyina bwenkwanukula ekibuuzo ekyo kubanga nandibadde nga nina omutemwa okuva ku musolo ogukwata ku byobulamu emmwanyi abazibba lwakubanga emmwanyi ya bbeeyi nnene era nabadde Butambala nenkuwola gavumenti erabe nti ababba emmwanyi ne bakwatibwa batwalibwa mu mbuga z'amateeka ne babonerezebwa abalala bayigire ku bo naye n'ebifo ebitunda eddagala ettuufu nabyo weebirindo zabalidde emmwanyi babimanyi kyetukubiriza abantu kulima mmwanyi kyekikulu omanyi ffe tetusobola ate kugenda kunoonyeza bantu ddagala nakiba abantu balina okwerwanako ffe omulimu ogwaffe kubakubiriza nti bwe banaalima emmwanyi tejja kubalimba bajja kufunamu era kati mulaba ebbeeyi yalimye ate kati neegwa ekyo nakyo abantu baleme kukyeraliikirira ennyama bwe yagula ku Ssekukkulu kati si bwegula abantu balina okumanya nti oluusi emmwanyi bbeeyi erinnya oluusi ekka ekyo kibeerawo era nze kyembuulira abantu bw'ofuna emitwalo gyo 10 egy'emmwanyi 3 gitereke 4 zize mu mmwanyi 3 girieko awaka kubanga oluusi ebbeeyi ekyuka nga kati ebadde erinnya egyo 2 kilo yakase ate kati mpulira yasse ekyo kibeerawo mu bintu byonna ebyamaguzi nga bwe nkugambye ennyama bwe yagula ku Ssekukkulu kati si bwegula naye akati abakinjaaje tugenda bagamba bave mu kutema ennyama abantu abasuubula ennyama bannyama banaagivaako kuba kati yasse ebbeeyi era mu mwezi ogwo
okusooka February, June, January ennyama erekka kuba abantu baba bazza abaana mu masomero. Taamu bw'eba etandika ennyama erekka enderedde abaana nga sente bazimanyidde ku baana, ekitegeeza nti abali ennyama bakendeera. N'olwekyo ffe abantu bagamba kunyiikira bazirime, bw'ofuna terekako ekitundu kize mu mmwanyi ate endala labirira amakaago. Waliwo nasikunga waliwo enteekateeka bajjajjaffe ze bakozesa mu obutonde bw'ensi n'okulwanirira ebintu eby'enjawulo ebitaasa ku butyabaga bw'embeera y'obudde. Kumbi kati buli nsi erozezza ku butyabaga obw'enjawulo. Obwakabaka bulina nteekateeka ki ezongera okubangula abantu ku obutonde bw'ensi n'okulaba nti eggwanga Uganda liziyiza obutyabaga obw'enjawulo nga bitwala mu bitundu ebirala? Tukyogedde emirundi mingi nnyo ensonga eyo tugyogedde emirundi mingi. Okusooka ffe mu lukiiko lwa Buganda twayisa ekiteeso ekyokusimba emiti ku buli mukolo mu Buganda, mu kwanjula, mu kwabya ennyimbe, ku bijaguzo, mu kumala emisomo. Era obulwadde buno bwalumirimu olwatuukira lwali tusimba emiti egyali tusoba mu 1000 buli sabbiiti olw'emikolo gino emingi egibeerayo mu kwanjula naki. Era twatta n'omukago n'abalota tugenda nga tusimba emiti mu masaza gonna agabuganda, tusimbye emiti mingi nnyo. Naye ekirala tukubiriza abantu baleme kutema muti. Buli otema omuti nga waliwo ensonga wandisimbye emiti emirala 2 oba 3. Ekizibu ekisinga okuba ekinene ku nsonga y'obutonde bw'ensi kiri mu kusenga mu ntobazi. Era tuvumirira nnyo abo abeeyita ba musigansimbi abateeka amakolero mu ntobazi. Abagwira bangi abazimbye amakolero mu ntobazi, simanyi lwaki baagala kuzimba mu ntobazi. Naye n'abantu abawano basenze mu ntobazi bangi, balimamu bazimbamu. Kakati kireeta omutawaana kubanga amazzi agandi batagagenda mu ttaka lwaki gakyalina gye gagenda, ekivaamu ge mataba. Omuyita wano Namasuba wano enkuba ne bwetonya okumala eddakiika 4 wabooga, bayitawo ku bbatabata budde Entebbe wabooga, kubanga ekyo kyali kisaalu, amazzi nga galina okukka wansi mu ttaka. Naye kati amazzi gaba tigalina gye gagenda, era bwe gaba tigalina gye gagenda gonna gaggweera mu nnyanja, n'ennyanja n'ebooga. Bakulaze ebifaananyi erudda lw'Entebbe eyo ng'abantu batandise okusenguka mu maka gaabwe. N'ekigungu wali ekifo ekigungu Mapeera we yatuukira nakyo kyabooze, n'ennyanja nze bayita Kyoga naye waliyo ebifo ebyabooze. Kale bwe tutatwala nsonga ya butonde bwa nsi nti nkulu, tujja kugwa mu katyabaga k'amaanyi. Era NEMA esaana kuwa bantu license abo abazimba mu ntobazi, oba makolero, oba amayumba ga kusulamu, oba masinzizo. Waliwo n'amasinzizo abamu ge bazimbye mu ntobazi, ndowooza namwe mwali mugalabyeko, gazimbiddwa mu ntobazi. Kale ensonga eyo nkulu ekyenkanidde awo. Bwe tutagifeeko abaana baffe bajja kugwa mu mutawaana, ebibamba bijja kuba bingi, obuulyawo ate n'okufuuka eddungu. Mujjukira wano akasana bwe kaayaka ntuulire kugo mu tuba tutawulirangako. N'olwekyo ensonga eyo esaana twalibena. Okitiibwa waliwo emizannyo gy'Obwakabaka egikomyewo, mulimu amaato ago gaali gawumuzibwamuko, waliwo omuzannyo ng'ogw'omweso. Emizannyo gino ginnansangwa egikomyewo
kirina nkizo ki okukuumira mu ggwanga. Okusooka emizannyo gy'okutwaliza awamu kya mugaso nnyo mu buli nsi. Ennanga bwe tumanyi bintu bitono ebireeta abantu abangi ab'enjawulo awamu ng'emizannyo. Ekyamazima mu Uganda wano wempulira essanyu nga munnayuganda nga ndi Namboole nga ttiimu ya Uganda esamba lwowulira ku ssanyu toli munnayuganda. Mu masaza kikopo ekyamasaza abantu bonna babeereyo tebabeera basamba omupiira ne basanyuka. N'olwekyo emizannyo girina ekyo ekyogatta abantu. Naye gwe ekibuuzo kye wabuuzizza kifa ku nnono zaffe. Omweso gwaffe gwa wano gwadda si kirungi kugwerabira oba n'ekigwo. Ekigwo nagwo omuzannyo gwaffe gwa wano gwadda nnyo. Tosobola kwerabira bintu byo kubanga wafuna ebipya. N'olwekyo kirungi nti minisita afubye ono omujja okulaba nti omweso gukomawo, amaato gakomawo n'ekigwo. Era nga lumu June waliyo amaato ndowooza nga lumu June nakiwogo wangi nakiwogo kikiri ggaba, nakiwogo kiri wano Ntebe. Amaato gajja okubeera nga lumu June. Emizannyo gino gyadda nnyo egy'amaato, omuzannyo gw'amaato gwadda nnyo wano mu Buganda kubanga Buganda nalubaala eyo yali egirimutta abazungu tebannaba kujja. Kuliko n'ejja ebayita empingu. Naye n'omuzannyo gw'amaato ng'omuzannyo gwadda nnyo era kirungi nti kugenda kuddawo. Naye waliwo n'emizannyo emirala, waliwo emizannyo gy'amasomero oza nabyo mwagirabye. Abaana basambye omupiira n'okubaka mu masomero nabyo twali tuludde okugiraba. Byonna twagala gikomeo. Kabaka yatuwadde obubaka ndoza bwabadde bwamazuukira ng'atugamba okukuza ebitone by'abaana. Emizannyo tuba kuyimba, ogaba amazina. Abantu bangi ebitone bibayimirizaawo, ffenna tukimanyi. N'olwekyo tubikuze tujja kufunamu ng'eggwanga okuzimba Buganda. Katumba ligenda kubeera ku Sande. Naye kiki muli kyogamba nti kino ky'omuteeko kyenyumirizaamu nnyo. N'ekirala kiki muli ky'olebukedde era katusoma olupapulamu kiki olikwata ogerabidde naawe muli kiki ky'otalyerabira mu myaka gyo gino 11. Omanyi ekyewuunyisa amatu bwe mba nkola emirimu si teeka nnyo ku mwoyo okugamba nti kino nkola bukuzi kyendaba ekituufu. Bwe kiri nkubuulira mazima gennyini. Nze nkola bukozi ekintu kyendowooza nti kituufu. Sirowooza nnyo kino nkifiirako, naye nyinza okugamba nti okujja mu Baganda okwekubagiza osanga simanyi, osanga ebyafaayo biriraga nti kyekimu ku bintu ebisinga okuba eby'omuggulu. Abaganda okulaba nti basobola okwirwanako ne bakola. Kati bw'otunula ebintu byetukoze mu Bwakabaka abantu abatasolooza musolo mu bbanga lino, naye ng'ekiva lwakuba nti abantu tufubye nnyo okubajjamu ebyokwekubagiza n'okwekwata n'okubeerawo nedasala bakutte ku matama n'okuyombayomba kubanga mukole musituke mukole mwerwaneko. Nze ndowooza nti ekintu ekyo gwondeetedde okulowooza, naye abantu okubeerawo nga tebeenyooma ndowooza nti kibadde kinene.
ekirala kyenyinza okulowoozaako abantu bwetutuuka ku nsonga z'obwakabaka abantu nze ndaba yensonga ereeta mpozi n'omupiira bw'ojjako omupiira nga bwe mbagambye omupiira Uganda bwe beesamba ennambooli nze ekintu kirala kyendaba ekireeta abantu ne babeera bumuuye kabaka baleese ne baleetera kabaka waabwe bwe tolaba wana emisinde teri atabeerawo oba wanzikiriza ki oba wa byabufuzi ki oba wa ggwanga ki onna babeera ki mugamba kabaka kabonero kakugatta bantu kyeyolesa ennyondo zange nadda mu basinza butakyenyumiriza kyesibyerabira sikiryerabira kiki ng'ebintu bibadde bingi bannange kyesibyerabira era nze kyesisobola kwerabira naliko Katikkiro wa Buganda kubanga Buganda eno kasookedde ebaawo yakafuna bakatikkiro ndowooza oba bali bameka nja kubabuulira oba bali bameka oba bali nga nkaaga oba nsaavu okubanga oli mukwabo ekyo si kyakuzannya naye enteekateeka zetuleese eziwadde akamwenyumwenya abantu tugambe ye mwanyi ekyamazima nakyo nkyenyumiririzamu kubanga bwentambula nangenda eyo mu byalo nabadde ngenze eyo esingo kyaloza bakiyita ekitibaka okiba muzaala gumbya kibala kigalama mu ggombolola y'ekiganda mu Ssingo kale bwe nabadde nvaayo omuntu wa bulijjo atalinga mmwe batyagiri omuntu wa bulijjo nagamba Katikkiro weebale tumanyi kye batukole omuntu gwe simanyiko n'akamu ng'abantu bonna bali onaaleekaana nafuna ku ssente nalime mwanyina ku ssente abantu basoma weebale nnyo omuntu wa bulijjo simumanyi linnya simanyi si bano ab'ekitiibwa ababeera baneetoolodde oba abaami ba kabaka oba abaami ba kabaka bambeera kumpi awo naye omuntu owa bulijjo wensanze eyo simanyi oba naddayo n'okumulaba ekyo kinsanyusa kubanga emwanyi ezo nze sinze nze nzitunda sente eziva mu mwanyi sinze nzifuna naye bw'osanga omunaga nti abaana basoma weebale nnyo weebale abantu katono balowooza nnene ebbeeyi erinnya nti zena gye bawadde ekyo si kituufu bafunye bufunyi mukisa nti mumanya erinnya ebbeeyi naye ebintu bwe bityo binsanyusa oba waliwo olwensanga abantu nsanze abantu bangi abagamba nga sibamanyi n'akamu tewayogera ekintu kino naye ekigambo ekyo kyekintuusiza wa waliwo eyangamba nti nataasa essomero lye yali agenda kulitunda mu biseera bya lumema mu bugwe naye waliwo bye nayogera nze simanyi yeje yabiwulirira bweyawulira ebirowoozaako essomero lye n'atalitunda ebintu bwe bityo bizzaamu amaanyi kubanga bw'oba oyogerako okuzikibuuza nti kyekituufu naye nga tomanyi nti waliwo omuntu akitte omutima ndowooza nyinza okugamba nti ebyo bwe bityo balina ebintu ebisembayo naye kimu okizeemu bannabyabufuzi tubalabye nnyo nekyo asajjazizeeko kigatidde wali wamu ebintu ebisembayo tulaba negina emyaka kumi n'ogumu abantu bogedde nnyo okulabu kwa Ssaabasajja kabaka okumanya ekimukwatako era kati ali mu mbeera ki namugamba kabaka nti yagenda bweru kujjanjabwa era kyegenda okwogera tewali kirala kijja kugattako bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo abantu okubuuza obulamu bwa kabaka nakyo era si kyewo nkakasa nammwe abali wano singa kitaawo yalwadde kitaawo akuzaala oba maamawo n'owulira nti mulwadde mutebinga oyo temumulaba azimbazimba awo naye nga bangaya nnyina mulwadde olusobolayo emisinde gyadduka
akati kabaka ekitaffe mu ggwanga lyonna muntu mukulu ekyenkanidda bw'alwala era abantu sikyewuunya bwe baagala okumanya abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali leero agamba kabaka mutwale ebweru ekya kabaka muleete tumulabe kakati n'ogamba ono ayagala ki awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa nagenda neŋŋenda e Bulaaya eyo oli naŋŋamba nti tugenda kusonda ssente z'okujjanjaba kabaka ne mugamba ofuna ssente mmeka nnyo eno e Bulaaya gy'oli ofunayo ssente mmeka ne mugamba wawulira embaliriro omuwanika gye yasoma mu mbaliriro eyo kabaka abulwamu ssente ezijjanjaba gweokwate siringizo 2 z'ofuna ozisonde zakujjanjaba kabaka yabaffe omulwadde bw'oba omulwadde buguluma Carlton weetaaga senkulu yaba akutwala mu ddwaliro ng'obulwadde buguluma oba mwami busulwa nga balwadde mukyala we yalina okutwala mu ddwaliro nga bulwadde buguluma gwe ng'omuntu kale bwewetegereza ebintu ebyo olaba nti abaliwo abazannya ebyobufuzi era kansubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba nti byabufuzi waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala naye ngandika konge kakukubo agamba kakonge ka mulyango gatakukuba magenda kakukuba madda omusaba obulamu nze tomulondo kulira katoyeri ensonga yange eri ku masiro g'ekasubi tudde kutwalaba ekitongole kya UNESCO nga kigajja ku lukalala lw'ebifo ebyo biri mu mbeera ebiri mu katyabaga abantu balegadde okumanya kyekiddako era omulimu gutuuseewo omulimu kumpi gwaggwa naye ka tuli mu kuttaanya ebintu ebikulu ebibulayo biringanga bisatu ndowooza okuwunda munda mulondo oli mulangira oba oli wampulomuliwawo oli wambutiko bannamulondo okuwunda nkubuuziza ntegere olwekigambo okuwunda okitegeera okuwunda munda enyumba eno bagiwunda lero nyumba bwe bagiwunda twagala bya Lungereza twagala bya Luganda okuwunda munda ate ewundibwa mu ey'ennono nga bw'erina okubeera kitwala obudde ekyokubiri twagala okukola ebiyigo omuntu nga yavudde tugambe omulambuzi avudde Buyindi ayagala kulaba Masiro atonnya entebe namwe mumanyi oyinza okumala essaawa 2 nnamba emmotoka zeekutte tonatuuka Kasubi kati ekiyigo olabanga ekitali kintu kikulu naye kikulu nnyo ekyenkanidda omulambuzi azze waliwo ekiyigo wayinza okugenda mumaze emyaka 10 n'okusoba muli baggali kati ate muguddeyo tulina biyigo naye ebiyigo ebyo bitwala ssente nnyingi twagala okukola emmotoka bwe zisimba nabo tubalabika bulungi waliyo n'ennyumba eziri mu mbuga ya Muzibwazaalampanga ndowooza wali obaddeyo e Kasubi ennyumba eziri mu mbuga ezo nazo twagala tuzisereke n'essubi emirimu egyo omanyi bw'ozimba ennyumba nazo ennyumba eza bulijjo okusitula ekisenge kyamu naye okuwunda kubanga ayingira wano mu Butikkiro bino byalaba ye tamanyi buzibu bwe twayitamu kubituusa wano naye bino ebyokungulu byalaba kale kyetuliko naye twagala kugaggulawo mu bbanga lya kumpi omulimu tugumaze naye nze bannange mbagamba nti engeri gye tututta obudde tuleme kuwuutana waliyo aboogera ebintu omuntu katonda yakutona n'akuwa omumwa n'akugaana okwogera
naye era ffe tulina kukola kintu kituufu. Nsiza nnyo neyanzigirwa Kitiibwa Katikkiro amanya nze Robert Mutebi Salt Media. Nze nsooka kukuyozaayoza nti wewe sijja kugamba kulika kubanga kirwadde lulungi wakomyawo ekitiibwa kya Buganda n'ekyobwakabaka ate n'ekitiibwa kya ofiisi wa Katikkiro. Ekyo nno kikulu nnyo byali bigizeegizeemu Katonda wange tukuyozaayoza. Oweekitiibwa Katikkiro watandika n'ensonga ssemasonga era nga bwaseenya omwali okuza Buganda ku ntikko era tulowooza tulina we tutuuse akwekyo naye waliwo n'embi yayimba nti bweyambuka kibaluma. Juliana Kanyomozi. Ngenda kubuuzaayo ebibuuzo Oweekitiibwa Katikkiro nga bisatu naye nga biri mu buweereza bwe. Ekisooka oyinza okunenyerako ku bintu ebitonotono tokkiririza mukulemerero naye ebimu bibeerawo. Oyinza okutuyitiramu ku bintu byogamba nti mu myaka 11 amazima gali nti bino byensomoozezza mu ntebe y'obwa Katikkiro. Ekirala bwe wajja mu ntebe bintu bingi ebyalina okukolebwako Mukama mulungi nti ebisinga bikoleddwako. Tutunuulira ssente manki gona awalala olaba nti waliwo wetutuuse naye waliwo puroguramu y'okukulaakulanya ennyanja ya Kabaka oba oliawo n'okola developments ez'enjawulo okulaakulanyawo biri mu ngeri emu oba endala. Abantu bandyagadde okumanya ebyo byakomawa. Then ekirala ekisembayo okusomooza kubadde kungi nnyo mu myaka 11 gy'okyamaze kuba Katikkiro kubanga okyagenda maaso. Owategedde oti akola obulungi asiimwa. Wabadde okusomooza naddala ku mbuga ebifo by'amagombolola kugamba ebintu ebyo byetutalina bakufuna kanetwalire mu baana Uganda ebyo ebyaffe. Waliwo enteekateeka nti gavumenti byekyagaanye okuzza binaddizibwa oba kyakomaawo. Ekyokubiri ebivuddekawo katono waliwo okusikunguka okw'amaanyi wakati wa Mengo n'ebitongole bya gavumenti eb'enjawulo oba n'abantu ba gavumenti ab'enjawulo abaali baagala okwessa ebintu ebimu eby'obwakabaka. Enteeseganya zaakomawa era n'okulaba nti bisigala mu mikono gya Mengo. Mwatuukawa ekintu ssemasonga ziri ttaano okukuuma okunyweza n'okutaasa Namulondo okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda okukola obutaweera n'okubeera obumu. Ekikyalinenya federo tennavaayo kyekyekunala ky'oyinza okwogera naye si bunafu bwange kubanga federo kitegeeza kugabana buyinza tekitegeeza kirala kyonna. Era ensi nyingi ezirina federo nawo ne Ethiopia bagirina ne Nigeria bagirina ne Switzerland akasi akatono kalina federo ne America ensenene erina federo ne Germany erina federo n'abantu bagisaba naye ab'obuyinza ne bagiremera. Si bunafu bwange kubanga singa byali byangu n'abankulembera bandibadde bagijjeeyo. Ekyo kyenyinza okwogera mu ssemasonga ettaano ekitalina bakubaako buwanguzi. Ebirala tufubye. Ekintu ekirala ekyenkunala ate ekinnuma nnyanja ya Kabaka nga bweri kubanga ennyanja tennaba kukolebwako. Twali tutandise naye twali tutandise bubi kubanga twakizuula mangu. Waliwo abeesenza ku ttaka ly'ennyanja kati ogenda kukikulaakulanya nga butono n'akukola watereeza. Waliwo abali ku ttaka ly'ennyanja ogenda kubakola otya bw'okubako enkulaakulana z'oleese n'omala ozibikira ensulo ezitwalayo amazzi. Twali tutandise bubi kyetwaba tuyimiriramu naye kati tugenda kuddamu buto. Tugenda kusaawa akakiiko ekyamazima twakataddewo kitunakalandirira tuyite mu mitendera ku nnyanja. Olubiri nalo tetunalukola naye twekobe twagikola.
era Ssaabasajja mumulabye ng'agikozesa twagikola luli ku Jubilee mu 2018 n'ennaku zino tulina bye twagala okutereezaamu naye olubiri kye twasalawo kukola enteekateeka nnamulanda simanyi mwami Robert Mutebi ono enteekateeka nnamulanda ngimanyi ati olala nnyo okutubuulira mu Luzungu kitubuulire mu Luzungu master plan otegeere kubanga olubiri lulina bika bibiri ndoza mwana n'okusoba olubiri luno kati bwoba odukulaakulanya obulungi olina kusooka ku nteekateeka nnamulanda n'ogamba nti okay wano tulinawo twekobe wano tuteekewo ki enkuuka esigala awo nga weebeera oba tulijjulule essomero libeere wano oba tuliteeke wano eyo yenteekateeka nnamulanda oba gye bayita master plan ekyamazima yavu yatumalako n'esente enkumu omanyi ezo enteekateeka nnamulanda za ssente empitirivu oleeta ba yinginiya n'oleeta abakubi ba pulaani n'oleeta abaki mulimu munene nnyo nga tunuulira amakubo ageetoolodde motoka bw'oteeka wano kino abantu tebamanyi nti mulimu munene naye gwaggwa kati era lipooti baagimpa ne kabineti yagiraba ey'abakugu abakola enteekateeka nnamulanda naye n'essente ezoogerwako nnyingi singa oyagadde okukola ebintu ebyo kale tekinsanyusa kubanga olubiri olwo olukulu obutongole naye ekirungi ate embiri endala zo tuzikozeeko naye mwami Mutebi tazoogeddeeko oba azeerabidde oba badde ayagala kali akalaga nti ekyo kyamulema ono Kulumba alyoka awandiike yakkiriza olubiri lumulemye enkoni twakolayo simanyi oba Mutebi yali atuuseeyo Robert ono ebbanda twakolayo bamunaanika tugwendugera tukolayo tulongoosezaayo nnyo olubiri olw'ekireka tuluddaabiriza we twogerera katikati tulukola buto kubiri twagikola twagimaliriza naye twetaaga enteekateeka nnamulanda olulala bano abaabukedde bajja ne bawandiika ne bakubamu n'ebifaananyi nti olubiri nga bagenda okufaanana ensi n'ejagalala abantu baagala ebintu ebyonoonese babyagala nnyo naye tulina okukulaakulanya olubiri olwo naye nga tukikola mu ngeri ennunga kiri kirala kyombuuziza oba mbiyise byonna wabaddewo ensonga ya abatucoccarya ku bintu ebyaffe gavumenti ekyamazima ebintu yabikomyawo embuga ez'amagombolola n'ez'amasaza yazizza kati okusomoozebwa kwe tulina beba abaliko okutusasula gavumenti yabizza ebyako byonna situnabikyusa anti era gavumenti yebikyusa egamba era nabyo yebikyusa naye nga baabizza mu tteeka naye kati ojja n'osanga omuntu mu bitongole bya gavumenti okujjako ekitongole ekiramuzi era buli wemulaba ekkooti ezitudde ku mbuga zaffe bo basasula balina n'endagaano z'obupangisa olwakuba abalamuzi baba bannamateeka simanyi naye amakomera poliisi disitulikiti tebatusasula tuguluba nabo abamu bazimba n'okuzimba oba tebalina bannamateeka bababuulira nti bw'ozimba ku ttaka lyange kyozimbyeko kiba kyange kyemuva mulabanga mu Butikkiro wano ebizimbe biri gavumenti yabizimba biri byemulaba kati wali ekitongole ekyobulambuzi naye byaffe kale byange oba kati nze Katikkiro biri ku ttaka lya Butikkiro byaffe bya Bwakabaka byammwe biri kakati ne gavumenti bwezimba ku mbuga zaffe era ebizimbe byaffe tetubawa amagezi bajje bafune liisi tusobola okubawa liisi entongole oba endagaano z'obupangisa nga bayita mu Namulondo Investments bajja ekitongole ekikola ku ebyo naye nga baabizza si gamba nti baabiremera baabizza pulezidenti yennyini pulezidenti
rais mwenyewe aliweka mkono yake